Ndagezeddwa koti nabbi omukazi bamukutte yakozesebwa abasajja abasukka mu mbu allegedly mbu bwe kiba kituufu kibi nnyo okwebaka kw'omukazi n'omukola kye bayita akajegero baggala batakkiriza abamu babyagala n'abamu tebabyagala so kibi era mmanyi nti it's trauma osaidia nabbi omukazi naye bwe mbeera omulamuzi nga nze penge babandekera abasajja abakutte nabbi omukazi siba sobola kubasiba nze nga nze penge nze mulamuzi mbungusibe mbukutte nabbi omukazi banja kujjukiza omusajja eyagala nabbi omukazi gwe bayita pastori oli mwena mumutegedde mu seo comment nkujjukize n'olumba olwatta omusajja oyo okategedde kati nenkugamba nkutadde weza obutakikkiriza nde nkutadde nenkugamba nkutadde nejja siba nnaku bunaku oba myaka lumu olitegera waki enkoko tefuka ate ng'enywa amazzi ni si buli kasolo nti bakazina ate tebakazinyisa kifuba oyinza okwezinira akasolo n'okakasa ne kakufuukira akasolo mu maaso eyo nkumabombata bajja tegeera ensi eno mwebale kologo akomata kumira mpeera oba alikuno omwisiraamu osoma ebitabo byentira nnyo okwesigamako mu Qur'an surat Tahuba surat Nimran ne surat Maryam ne surat Nuh ezo surati zonna nadisi bwogenda ozigatagata zikufuna ekitabo kye bayita Bible bw'osoma evanjiri n'osoma empagi musanvu ez'obukatuliki zikuwa ekifaananyi kya Bible naye nze siinira wano okuvuma abantu kubanga bwe tugamba nti obukatuliki bufaanana butya twandibuvudde kuba na bulina ebituli bingi tumanyi nti ate mulimu n'obusamize mu bukatuliki okusinza invoking the dead as living, it is also evil. Obanga asaba omulamu ng'osaba abafu kwe kusamira so sagala ofune beetu lingi nnyo ne Katonda yafa listen, we don't promote religion, we promote relationship with God. Ffe tubuulira abantu basobole okuba nga balina enkolegana yaabwe ne Katonda nga tebayise mu muntu kati gwe bw'otuula wansi eyo kubanga olina omufere gwe wasisinkana olina omuntu gwawulirako obubi tumanyi abakatoliki abalina abaana nze nina omwana wano kitaawe Bishop Mulamba saagala kumwogera linnya kubanga kitaffe mu Katonda Kadino Nsubuga aleka abaana 6 is that right? That's contrary to the canon law. Kakati mbadde nkusaba nti Bronia bw'obanga otandise okwatakwata ebintu bino ebyeddiini tovoola abantu. Don't do that. Buli omu alina enzikiriza ye si kuvoola. Bw'olina ki? Enzikiriza ye ki? Ndi musamize ndi wa buwangwa na nnono. Nali mulokole n'embivaamu. Kati ntegede lwaki? Bangwa naye naddukayo buddusi. Tofaayo. Ekyo nkitegede lwaki oyogera bwoti. Kati kimala. Sikuzaako ngalo. Baby love. Wanji wama Pastor Modo soko nsabire esala ey'omwoyo. Mpeye kirala Eddie. Ando nagambye agala okumusabira esala y'omwoyo. Baby love. Nja kukikola nga maze tugeni. Abalokole bakozesa eddiini yaabwe okufera okufuna ssente ku bantu abanaku abantu b'ewansi be bafera. Tosangayo mugagga gwe bafeeze bafera bantu awansi. Kakati kyekimu n'ekyobusamize nga bakola bandi yaabwe era nga bali kakati abafu tebasobola kuyamba abalamu. Mpaayo omufu yali akuyambyeko ng'atambula. Batuyambye bingi singa n'abakusumba abalamu. It's okay, it is very fine. Katoba kuyambe. Ate Eddie, nina ekintu nzisibira ku bantu abavuma abalala. Izo platforms zibaako. Kuba nze sivoola abasamize, sivoola. Nedda aba Bronia. Pastor. Mpulira. Pastor. Abantu abamu beetaaga kusoma. Kino kikukolera, nze tekinkolera. Omuntu yenna avoola omuntu obutonde bwe bwanga mulema obunene bwe nga gwe mubiri gwe omuntu nga musamize ye choice ye omuntu nga mukatoliki ye nsinza ye oba omusiraamu omuntu oyo mbasame
Abafiine ebbanga ly'amasagwanga naye abasumba mugwawe mudduka Bronia. kiki ekibaddisa Bronia mbadde ndowooza ntino tubeere wano buli muntu ng'awa eddiini ya munne respect nze nange bwe ndowooza kubanga Bronia yali musamize waliwo abasiraamu nga ffe waliwo abakatuliki waliwo abalokole amadiini mangi kati nze mbadde ndowooza tulina bubwezi kwewa respect kubanga twena tusigala tuli bantu buli ddiini ya munne twena tuli bantu edimiza yawe bali kuweereza ogamba otya dread olungi kamutaso Pastor Mondo nkulamukiza ssebo we bali kuweereza soko mwagamba kinkuwe kimagi kino magi soko olindeko mumpa Pastor Mondo atyasooka musabire wabaawo kyonna atuwa omukisa Pastor Mondo kubanga nkyali muto namulaba dda musajja muntu mulamu ayina sayidi gyagwako gyenjagala ayina ebimu ate tanyinza tasiba busungu kyemwebaza kubanze nga ndi muto leka kati Pastor Mondo namugaaniga Pastor Mondo yakulira mu siku akuze na Pastor Mondo awangadde n'abantu ab'ekika kyonna abayaaye bagentomani kati anyigira ki musajja musiraamu simuntu kaakati nze gwolaba Eddie oli musajja musiraamu omwami ayogera musiraamu tulina abalokole ndi mukyala museveniside naye bwe nzije wano nendaba abantu abakola ddiini obaona oli musamazi naye akkirizibwa mu bulogo bwe oba kusamira bambi buli omu respectinge munne mu ddiini ye twogere topiki egenda kukuza bannayuganda naye nze kankubulire Susan kakyangambaawo abantu b'endabye abali mu kirasi ya Pastor Mondo abantu abali mu kirasi ya Pastor Mondo batono nnyo abeeyisanga Pastor Mondo. Pastor Mondo omuntu atasaanye ajja n'amuyisaamu egalina kugamba ye Pastor Mondo engeri gyabeereko mu bantu amala kubabuuza nti gwe oli mulokole oba gwe toli mulokole mukyala Bronia kubanga nkumanyi totunda bizigo bino ebyabasaawe baseereramu omukasitoma wo abanga ajja gy'oli olaba nga kituufu kusooka omubuuza nti osoma ddiini ki amusamize taboola nganda naffe tetuboola nange teryakubodde wano teryakubodde mukozesa nnyo obulokole okufera abantu nga okyakola bizinesi y'ebizigo naye ng'ovuma abalokole okola kikyamu nakyo kankikuwabule nti kasitoma wo omulokole naye mwali waliwo ayagala ebizigo bye nga mulokole naye tumuvumira musumba we nga bwe sisobola kukwata neŋŋamba nti kangende nvume kabona bwentu bwe njagala naawe nina ensonga lwaki ngeranga bwenjogera ensonga zesigirizi naye ng'okyakola bizinesi kuno ku intaneti ng'otunda bizigo ebyokweyeresa anti Bronia osobola okubeera ng'olinayo omusumba gwe gw'omanyi yakufeera tekitegeeza nti bonna bafeereyo nti buli musumba abasinga obungi naye nze ati kati gwe yogera eyakufeera nga si yono naye tugamba tugenda ng'ovuma abantu kuba olina abantu b'ogoba ate kati olina b'ogambye nti oli musamize ng'otunda bizigo tebagenda kubigula babireke era babirese era babiwulidde nze sina Bronia business bagikola batyo tokola botyo tebagireka bakuwagira obanga ebizigo byo ebyo weesiiga nga biriko emyoyo emmandwa ebizigo ebyo nange sibyetu Pastor Mondo nga biriko emmandwa biriko nyabingi biriko ebiteega sijja kukkiriza muntu yenna nga mulokole kugula ku bizigo byo Pastor Mondo musonyiwe tansonyiwa sigwe katonda pasita tosonyiwa sigwe katonda mukozesa byekifaananyi kya katonda Pastor Mondo abdumasa kubuuzaako bw'oba okyayita emmandwa tosonyiwa birekeni teri agenda kwetika kisiraani kapimpini lubanga n'emyoyo emirala tekigenda kubaayo era bali ku intaneti kuno
kati nze musumba omanyi kuno ku live kuno ntera nnyo okujja ku live ya muntu omu Eddie wabeerewo Eddie lwaleeta topic ng'olabye ddala bambi abantu balina kye bayigako naye kati Abdulmulasi bangambye anoonya baatugambye mbw abakazi beerandanita yabakubamu ebituli anoonya Susan lindako naawe Jenny soko Jenny kunoonya jangu wanasu Jenny Pastor Koma Bronia Musumba muleka agende musumba muleke ebintu by'eddiini edimiza kyembimanyiiko ndi musajja musiraamu mu basiraamu osanga yaababye ennyo ng'asaala esswala 5 olunaku naye nga yasinga omutima omubi okitegedde n'osanga mu balokola abuulira eddiini ennyo naye ng'ate nti ebintu by'eddiini byanjawulo Pastor Abdulmulasi kubuuza Pastor Abdulmulasi yakubuuza nti ogamba otya Pastor Mondo ali ludda wa Abdulmulasi gasibulabi huyo wali awo tija Abdulmulasi huyo Rasta efaamu yazigala oba yazikyali nzigule afuna wano kwezijjako ndetaabuti Banange nedda Eddie jako nzoleta Abdulmulasi then omala ogomyewo nga pastor asaba. Kakujjako onayagala kumusabira bambi. That is good. Jenny. Wanji mganda omwana wange. Ogamba otya maama? Sigamba mpozi gwe. Pastor Mondo uno mukuletedde bulijjo gw'obuuza. Mulaba pastor waffe. Bwenti Katonda bwe yampa ndowooza naye ate n'ensigo ogamba otya Rasta Smart kati pastor oseka ki oyo Abdulmulasi oyo jali wange oyo kigalo wange ogamba otya Mondo wange oyo bamuyita Rasta Smart kyekiriwo ogamba otya Rasta ndi bulungi kiganda kyange ogamba otya obulamu butambula butya muzeeyi bunyumira sirina buzibu era bukunyumira Abdulmulasi otujoze Abdulmulasi otujoze nnyo salaamu aleikum Abdulmulasi Walaikum salam ogamba otya Haji naye oleka tokyajujukira emyaka mingi ewa Viki Kabalagala Deposh osobola okunjijukira Kabalagala wa ewa Viki Deposh omukazi oyo yalaga wa bannange gyali alisaeyo nga okutte ku pasa wabulira wadduka walaga wa taata nadduka munange n'enjigi eno gye batukubira emiggo Pastor yagamba Museveni amunoonya n'aweta yatya Pastor yatya nayingira mukatengo ensi eno kankuwuleko Abdul okuwonya obulamu wamma weewetamu noweeterekako ewantu bafu naye abatiitizi balamu ne Abdul awo nno banyi kapyaki muganda wange ndi wano nnoonya wa mbuzi wakyaliyo kuba embuzi ewammwe e London munange gye ndi ogudde ku nze nze ndi n'embuzi nazaalako naye embuzi neekomawo Rasta nteeka mu faamu yaddako yakomawo munange naye nga yamala kugenda ogwasooka Suzani olabika olina omanyi munange let me tell you kankubulireko story ya last ono nze nali ndaba nnyimba ze kati one day nga ndi nvudde okukola n'empitira North London awo waliwo we basalira enviiri
kati nali njagala kunoonya amatooke omanyi eno gye nali mbeera amatooke gali so very rare ogasanga kati nendaba omuntu ng'ali mu saluuni naye ng'ali ng'afaanana omuntu abeera mu nnyimba omanyi abayimbi tebabula naye omuyimbi wa video alabika bula n'omuyimbi gw'omiitinga live omanyi that difference nga bw'olaba filter biki neneekangamu nengamba naye ono omwami eno aba atuusa atya naye nengamba omanyi London is London everybody ajja n'agenda kati nembeera awo mu busiru bwange enyimiridde wabweru nga njagala afulume mulabe tulaba nga Edi nali musiru ng'ate sinze muleese simanyi kimuleese simanyi alaga oba yaze kutuula I stood outside for almost 30 minutes nagenda okulaba nfuuyira 30 minutes ndikamulinda afulume slebu wange mulabe kwanti twamulaba ono yayimba enyimba nga Edi nga tukyali mu myaka giri mu swimming pool nenga gitunyumira kati nali ndi awo nyumizaako omuntu ng'olinda kulaba kwabudu nanga mbeera mu North London tubeera naye omukiraabu kati nengamba lwe ndigenda mu North ate nagenda okulaba musanga ku mawulire ate ng'agamba atuganya abakazi b'e London ng'ate atuvuma buvumi bambi kati nsasula wuyo mukuconnectinzeeko nsasula nze mulabyeko naate omunkonektingako mubanze mutwalawa yagamba abakazi b'e London tebaagala mukasajja kuwumula buli saawa baba baagala kati n'atuwononera akatale oyo musajja Simwenna nze nyinza okuba nali njogera ku gwe nali anti kati gye mbeera mu Essex obeera mu Essex obeera mu North Stratford eyo nasangayo amatooke juzi naye simanyi Stratford East London osangayo amatooke ne Lewisham actually Pastor lwaki tukolera abudumulasi concert enetusala abudumulasi tegeka concert kuteekemu miliyoni 3 lwaki tukolera wa London oba wa abudumulasi enda kusirikira request tukole concert tumulete Sweden okay Sweden ale Dread wanjisewo oloza abudumulasi ayinza tusalanga tumuleese wano abudumulasi tasobola kusala by the way. He's a well-known man. You are building a linnya lye bambi. No matter what comes around, you are building a linnya lye. Waliwo abakyamwagalira ddala mu mutima. Nedda ateka nkubuulire banange tukiteeseza wano nze mba nange mbukinga ticket tukiteeseza wano Edi tokitwala nikiba kyo personal fena tukola advertisement ekintu kibaddemu Pastor Mondo nze fena ababadde wano n'abali kuki bali mu comment section kati ekintu kibanga tugenda kiteekaamu ssente tulina okukibanga fena tulina okyenyigiramu abudumulasi followinga ngenda kugoberera tugenda akanamba mukayina ojja kunterako enamba nedda bambi enamba tagiteekaawo basobola kunozinga ennaku zino bekwasa toteekawo enamba bajja tuggalawo amufolowinga mutere mu inbox yogera mu Luganda yogera mu Luganda enamba yokale yogera mu Luganda Denda kabudu abudu sako following kweri ku bayo yange sako following basono abudu mu following bomara mu following good ya message jakubera open Rastaman, how are you my brother? Olita Rastaman Pastor if na mu following abudumulasi kati dread basono mu following musajja ndo yakolamu naye mumaze oba ekyo kiwe kati basi naye mu following back okay I'm following back
ate Rasta akomyewo. Rasta nkuwe ekifo. Rasta H4 you came to Rasta you kat we kungane jangu tusale ticket tugenda supporting effort chief lukitandikidde wano. Rasta jangu tugule ticket egende Sweden. Jangu tuteese bambi. This is serious. Pastor Mondo. Okimanyi abudu Rasta janga ko wano musengeni. Tajama mushengeni. Abudu walenza ko wano mu Europe. Njaja mu London. Yaga malanda. Sweden maka Germany bwe bityo. Nakuba Sweden jibu yandeetayo. Wajja ku Sweden. Jibu ng'akyali promoter. Ng'akyali wali mama Afrika. Emyaka jadda. Yadda. Emyaka jadda. Nebo wajja ebera watira botya. Solomon ng'egaanye okugira kiki? Munange the maximum yagaana yajjula. Nange ngeze. Okufollowinga. Egaanye okufollowing ya Solomon. Kati genda mu ba followers ojema abatabala nga tebakufollowinga back for long time ofune space. Oba unfollowing oba koneko. Pastor Mondo. Lasta naye ko bwogezi oba tugenda kubeera nga tugenda kwogera nga tumaze live. Kati ojja kuntextingira because you've got my WhatsApp number. Tunakanya tunasoka kukola entege kandi. Anti kati mbwe omaliriza ng'ombuulira. Ng'olina ssente. Sirina naye gw'ojja kumpa ate bw'alina ssente gw'oyogera. Ng'olina musaala ssente mmeka? Omusaala gwange guliisa nakakande gundi omutabali wa nakakande gukuliisa family y'omwaka mulamba one month like this nga nange oyogera gamba last akubulira ezeefu kubye nnyo kati Susan kati ngulira yako okunywa kyo wandigambye tewandibagamba sirina sente Susan tokubye nnyo olowooza ono muganda wange amanyi tusaaga kati amazima gali tudde ku topic eya mukyala ono. Of course, yes, because in Uganda bwaba tulafuna breakfast, lunch and dinner for 1 year. How much is that? Katu dividing at Imulisa Abudu nterake namba yo. Ekyo nakakasa kwa Abudu banange kyenda bamwe. Bambi tateekawo bajja kuggalawo live ate nga tubaddeko tateekawo. Nedda abadde agimuweereza mu message kati bafuuse bamukwana muweereze mu message. Okay. Badategeeza. Anje baweereze message obanje basomere busomezi muwandiike. Mu Luganda ng'osoma. Teka message. Bajja kukola egundi. Teka message. Ojjako ng'osoma. Muweereze mu message. Ale. Enamba ze zonna kubayo kwezi. Yaziteekako. Kweziri kubayo zonna. Yaziteekako. Check. Grade kweziri kubayo. Kweziri kubayo yange. Grade. Yes mkanange. Enamba kweziri kubayo. Tujja kwogera. Eddie wetumala live tuogeremu. Ate mundabikira ng'eki kati olaba Eddie ogenda kitujjamu nze ne Rasta ne Pastor Mondo oba yagenze edda. Pastor Mondo alina ebizibu bye Museveni amunoona. Tuzaate tusobola kujja. Amunoonya mwagaza omuyekera munoonya. Yamukola ki? naye mutuleke. Yawa Bobi Wine akazindaalo mu Dangerous Time. Mbijjukira. Togamba Alabye. Tandangaka. Okuva olwo omuyekera yagamba nze ses omuyekera teyeesiga ye kasita kulaba ng'oli
n'omuntu atali kyaliwe anyigirawo ate anyiga bubi amunyigira Rasta. Essebo. Naye ng'omwana ono w'obuwala gumuteesewo ani yamukozeeko emikolo. Baganda ba Rasta. Aye, the Messiah, don't take her, please. Emutulyako ensujju yaffe talira nyaabo. Rasta. Ikinga omuntu bwakubuuza. Mu bigambo 10, mu sentences 10, describing Abdumulas. Abdumulas musajja muyimbi ate nga yalina composing ye nga nnungi, ennyimba ez'abamaama zaali nnungi nnyo mu biseera mwe yaziyimbiramu. Yali muyimbi w'amaanyi naye kwegamba nti Bannayuganda ekintu kiri kimu ekiremesezza musiki waabwe. Abdumulas yandibadde akula ne generation ye ng'akyali w'amaanyi. Naye nti balina ebintu bye beekola nga baabayimbi ne generation ewekanga nga generation yo gy'oyimbiddeko togitegedde nga n'abantu b'oyimbidde tebakutegedde. Abdumulas era ye yakyusa ndowooza ne kadongo kamu oyo n'atandika omukubira mu fashion ya dancehall, beat za dancehall. So nyimba ze naziwuliranga. Wanjisebo? Describing Abdumulas munasonyiwa nti ukyaliko omupiira gwa Manu njagala kunyumira ku mupiira. Anti we meeting Rasta. Kakati, no, let me tell you this. Mwami oyo ntandika okumutegeera the period yaliko ng'ate ye period gye na living in Uganda. Remember Eddie, when I left Uganda we were together. Kati ye period gye yafulumiza oluyimba olugamba nti swimming pool yali andeseza mama w'abaana ogwo omwaka gwe na living, but all long music we tugenze tumufollowinga. Naye nze ngamba nti abaana bano abakajja abapya tebalina kye bamenyeewo nnyo kinene kubanga mbabuulire nze nalabye Afrigo Band yesterday in London ne ngamba nti abantu bakyalina mu music wedda omuntu nga yayagala music akyamulimu. The reason why I said I can travel to Sweden okujja nga mubadde mu serious kubanga waliwo music kati gwe twanyumirwa ate naffe mulembe gwe tulimu tetwetaaga ate bino na busy speed, but me what I know namulabako nga mwami mufumbo, though things went wrong, but mwami alina family kubanga tugenze tulaba alina abaana. That's what I know. Ne music weze nali gwe njagala. That's what I can say. Dread Bash. Dread. Ma kichoyo nzo kwogera kwa Abudu. Abdumulas mujjukira mwogerako ku luno oluyimba lwagenda kusiba faamu kansibe faamu nalwagala olwokubiri nasinga okwagala ennyo n'agamba mu mpe zange nzirye nga nkyali mulamu. Amakulu mangi nnyo ge mujjukirako n'ebirala nabeeranga nnyo naye mu dipooshe ewa Viki yakimanyi wanandaba ku feesi ajja kujjukira twemanyi nnyo musajja mukaka. Mukimanyi nti no mu Uganda Abdu yali asinza performance nnyo Abdumulas yayingiranga mu diposhi nga taze na kuyimba aze just kutuula wali n'ebifu waliwo n'omuwala namwerabidde erinnya just kunywamu bunywa abantu bonna ne bakuba enduulu nga baagala kuvaawo Abdumulas waali. Nakatusebo okwasa akazindaalo owulire. oyo Abdumulas ku stage akutta. Naye nze mbadde njagala kubuuza omwami oyo Abdumulas. Omwami oyo yali w'amaanyi nnyo, naye kiki ekireetedde abayimbi b'e Uganda okuba nti asobola okutuuka ku ssa lyali ku ssaawa zino nga oyo omwami nga nzizeyo emabega njagala okumuwa ebimuli bye, kasinaba kumuwa bimuli
ate mubuuze n'ebibuuzo. Sebo mwami Abdulasi nkuwa ebimuli byo nti gwe omuntu yajja mu kaseera akatono n'otutimuka n'oba w'amaanyi nnyo, ensi n'ekutya, abakazi nga bakweyunira, ng'oyingira awantu ensi n'ekankana. Naye nga njagala okubuuza ekibuuzo, kyava ku ki okugwa n'obanga n'omuntu asobola nakukumya wadde eriiso n'erimu? Nsonga ki era bizibu ki ebyakoletera okutuuka mu eyo embeera efaanana bw'eti? Nsobola okussako vidiyo bw'oba osobodde n'ondaba bwendi. Karosi baku abudu akubuza mbeera ki gy'omulabye gy'alimu embi? Sebo wangi sebo mbeera ki embi gy'ondabye? Olabye nziba butaala? Tosiba butaala. Sebo nyina sente zange tompita waaluno. Wali tova mu mawulire? Amawulire ogaba si kyekikulu kuba sikyalina kyenjiganoonyaamu, sikyanoonya linnya. Erinnya nalifuna ne ndikolamu bizinensi, nyina bizinensi ez'enjawulo, nyina famire yange, obulamu nange bunnyumira nga wendi. Okuyimba buli naku n'oyimba si kyekitegeeza nti oyina. Tugenda mpola. Wawuliddeyo emmanja, wawuliddeyo nti nkaabaza sukaali, nyumba emmanja, oba siri bulungi sirya. Abdulasi akazannyo yakategeera. Abdulasi akazannyo yakategeera. Yamanya Sebo nkuba so Rwanda ludda wa nakava kuzi nabadde gindi eno wa TZ nengende wano mu Bakongo nkuba so buli wamu Sebo. Ekyo si kyekibuuzo. Osobola okuteeka cricket wano Rugogo n'ofuna abantu ku ssaawa zino. Era bwe mmanfunye ba sponsor nsobola ogitegeka. Naye ng'osobola okufuna wadde abantu 30 oba 2. Kale wulira olabika osaaga nange. Ono mugjeeko kyayogerako takimanyi. Omusajja omugambye nti okuba bisaawe bweru wa Uganda. Omugambye okuba bisaawe. Abo babeeramu abawagizi baffe. Anti noboolima bulijjo noboolima omusiri gwa lumonde era mubaamu n'ebitali bituufu. Kati ababeeramu bawagizi baffe nga alumbye awo agamba kamukubira awo. Ate oluusi nga ne byayogera alina bintu by'ebirala yiteshoniza endala. Nze waliwo kyemubuuza naye antunuulira bulungi nange omulaba. Omusajja ono simanyi we yali yabulira nga neebuuza omusajja yabulira wa. 25 26 Abdulasi yatukubako emyuzico omulungi Esoroti Fly Safety Office Hotel oba gye bayita Flying Hotel Esoroti, naye nga yajiza abantu ntunoonya we tubateeka nowabula nga bajjula n'erimu bakulosinga oluguudo ne bakwata mu kisaawe ky'ennyonyi wali. Naye neebuuza Mulasi yabulira wa? Music ye yena mulina okuva ku gwe yasookerako na gwe yasembayo ndowooza mulina mukuba. Music ya Abdulasi bw'omugendereza nnyo n'omufumintiriza mu bwongo alina message mulungi nnyo w'okuyiga. Ote n'ekirala nze namwagalako ekintu ekyo nali njagala live band ye nga wagikubira ng'owulira ovaawo ng'olina Oyabudu Kabaka mu live band mu performance Kabaka. Ekyo kyemwagalya na bwe bangamba nti ensaawa zino aruddawa nga wano nga ze Bungereza oba ze America warayindumba muzeeyi just okuwuliriza nange kyenkugambye because that all the music gundi nange Sweden tuli kupanga Sweden kati huyo naye mumujjeko enamba Susan kamawulira amazima agakatona mugulu mu Uganda ng'ogyeko Bebe Cool ng'ogyeko Chameleone abasajja bano abasatu performance yaabwe eri ya kika kya waggulu. Abdulasi, Chameleone ne Bebe Cool balala nnyo ku stage. Yes.
balala nnyo ku stage ababasatu. Yes. Bw'okimanyi nti Abdul Mulasi ajja ku stage buli muntu yenna n'atya mu kabo kya Busimba tannayimba. Olaba n'ekirala muzeeyi Ede. Yali Abdul Mulasi ayambala bulungi, amanyi costuming, amanyi okutegeka stage, abantu ky'amaaso kwe batuukira. Butereevu. Ate nga musajja wa kabi mu performance. Omanyi okuba oluyimba okuva ku lumu n'omaliriza sho nga tonanaagirako. Kati diaspora vade kwekyo Abdul Mulasi azannya firimu ku stage. Oluyimba lwe lubeera lukutwala kwegamba buli kimu abeera ku firimu yennyini. Kyayogerako ky'olaba. Yes. Oba kitegeera. Mu Lujamaica tumuyita entertainer. Ekintu ekyo abaali bakola ekintu ekyo yali Muzeeyi Ssebatta ne Abdul Mulasi bokka. Naye bayita entertainment. Omuntu akukubira endala entertainment n'owulira nga obwongo waliwo ky'olinamu. Muzeeyi Ssebaale tazannyangako. Naye music yayigiriza. Kituufu naye tazannyangako. Abdul Mulasi bw'ayimba eryanda lino, kkiriza baganda nge eryanda lijja kuyita ku stage olirabe. Nga tebirimu imagination kyayimbako ky'olaba. Omusajja oyo. Kakubuulire. Twali tuvudde eyo Masindi okwanjula mulamu wange twagenda bannange nga Abdul afulumiza oluyimba olwa swimming pool. So ne tupakinga eyo mu kahotelo gye twasula bannange, omanyi okutandika okwagala ekintu nga buli kyayimbako kiri so very unique. Kati tugende mabega si kumuwaana tulabe videos yakolanga Eddie, and we compare with these videos ziriko latest. You'll get the true meaning of Abdul. Yes. You'll get the true meaning of Abdul. Gendo jeyo video je yakuba mu myaka ejo jange kubanze Abdul yakuba enyimba Eddie, you remember those age. Naye olete video eyo ya swimming pool original je yakuba. Oji comparing n'abaana kati mugamba nti Abdul yakwa mu comparing na buno buli ku internet nga bulimo filter. Mujja kulaba kiki kye twogerako ku Abdul. Kanze we najjira wano byaliwo naye nzijukira mu kamera Eddie mu kamera. Nina kamera sangeyo mu migration ne bangamba nti yogeko simanyi bagamba oli musiyazi, ne bagamba bannange nze ndi musiraamu. Baku busiramu Eddie, family gyolina family Eddie baku busiramu, the family behind you. Nyazaalawo kati nga bw'olaba nnaku zino internet yajja, olina agenda wa maama wa Rita n'amulaga nti ono si yebba wa Rita, nti munange yagambye musiyazi alya Rita alyanagu. Okimanyi okuswala okwo osooka kubeera nga weewaddeyo nti munayeka ekijja kijje. Tolowooza nti abantu aboogedde ebisyaga. Nze banaye ndina mukyala gwe nali akola cleaning mu Newham, namulaba akutte ebendera y'obusyagi mu London omwo. Mu mawulire konze bambitali, mu mutima n'engamba nze mmanyi kizibu kyetali, naye nga bamutadde ku front ali kweyogeza Uganda embi, mutuleke twenjoyinge. Bambi nga tali mukazi wattu, nga tali memba wa mu kkanisa. Ositegeera abantu tebali. Ennaku zino migration system etandise okukola, etandise okubeera nti abasiyazi bangi baba empapula. Nedda wano kati olina okubeera mu basyazi ne bakusyaga. Isonate enjoko naawe bana abantu kati bamanyi. Pastor waliwo juzi bwe nabadde Canada, waliwo yakubye enduulu ku kisaawe n'agamba Uganda, I surrender Uganda, I surrender Uganda, Uganda bad, Uganda bad, Uganda bad, surrender. Bipapula. Kakati nyamugamba, what is your problem? No, me gay. Wa polisi n'aseka. Bipapula Eddie, bipapula. Naye n'aseka. Kati bamala okuseka nyamutwala mu nyamugamba kati ono naye gay munno. Naye baagala bagende bakukebere bulungi bakoleko
namugamba katukoleko test run naga nti test naga ndikuna kufuna omusajja munno nagamba no economic problem nagamba kamba ku kisaawe ngende economic problem ebintu tunabituusa naye no haji yabakolera ku paperwork yabagamba nti mutuuka wali omanye Canada tebakutawaanya byonna gw'obyekolerako tolabako na muntu gwa immigration naye kasito declaring anti nzize for immigration purpose so for asylum purposes asylum purposes nga bakuza wali ebbali era akapapula kaliko okaprintinga gw'obyekolerako sikaani liiso byonna gw'obyejja ku mashini nebeeraawo n'obyekolerako tebakutawaanya ne bagamba omu kyava agamba madala Museveni that wano ne mutunuulira ne mugamba gwe tonsiwalirako oba noonya empapula naye nze tonsiwalirako nenfuluma netambula neŋŋenda naye neŋŋenda webalindira neŋŋamba omusiro no kamulinde namulindira saawa namba wetwafuluma nempagana ne bapula muzifunye nti nedda agati kajogereko abasira abali wano bw'oba ogenda okusaba asylum there are a lot of things I will ask you amateeka ga immigration ga Canada gakyuka buli lunaku era ne system n'ebyetaago biri open biri ku internet sooka osomemu musiru gwe okufuna akatabo n'ofuna visa tekitegeeza nti osobola okubeerawo so kakati omanyi ono aseseza omanyi buli muntu ajja agamba nze siddayo Uganda so nentunula abantu neŋŋamba this is how people can be that cheap kakati Kayima omutereddeko kiwani abannayuganda bali ababiri be baakutte Kayima mutaddeko lwakugamba nti bannayuganda baamukasa akabonzi ganga fuck Kemi agambye nti pastor calling people abasiru naye bwabusira nti busiru obutamanya pastor tosoma comment tojja kumalako don't read the comments abantu bali mu comment bogera kye baagala kumanya Magi Kayima mumanyi naye Magi Kayima seekyo newanga Magi Kayima omukoze byakiyaye tasobola agenda ku poliisi naye lwaki temufuna true story bino abantu baagala kulya Kayima byayogera naye gwe omanyi gwe kigambo ganga leero do you know what it means ganga 6 people onaveeko n'onaddeko 3 some 2 some yani favor ne pastor tekolo tunulira muntu Magi akamala emyaka 2 ali kalifeika njagala otunulira muntu no Magi tewaliwo story yonna nnungi muntu kyayinza mwogerako okuvira ddala Magi tabeera mu bannayuganda that is one Magi abeera Hidden Hills teri bannayuganda baliyo baspanyola baspaana n'abazungu kakati bino abantu ne boogera baagala kulya Magi kyaba ayogera naye bino beboogera bino tebibayamba ebyo bemulisa bannayuganda bemulisa babuloga babuliddwako omuntu gwe bakolako ataaka kati bakutte ku Kayima wamma nze mbadde manyi bituufu tebiriyo ana tuli ku nsi eno Edi alazeewa Edi akomawo tofaayo ali mu nyumba kakati nze kyeŋŋamba omuntu ng'anoonya story esisuubira but balina kye bayisaawo kye tutamanyi musumba kye tugenda okumanya mu maaso eyo naye nga kyokuyisaawo kyo wekiri ekyokuyisaawo kyo wekiri naye nga balina kye bayisaawo Anti njagala pastor nnyonnyole abo abasajja abali be bakakwatako n'abakwati ate nga bannayuganda naye niyagambe nti bakwate
mumuneko ekifaananyi egguliro lyonna eriri ku official omuntu nga bamurepinze bakola amawulire bawulireko nga bakola police enako ekolera amawulire gona amawulire tetulina kati byavuddewo pasita kale tetwandibadde mu whatsapp gupuza bannayuganda naye muntu yandibaddewo nga aliwo nga obuliwa nga biyitingana nga ni ku Boston amawulire ge Boston bona nga limu abaana abali e California bona abali e Washington groups whatsapp mbirimu by'abannayuganda olwo tibandibaddemu sinabiwulira ledi sinakasa bintu ebyo nene magisi muwala mu bindoozi omulaba buulirira magiwo kuba gwosinga omumanya okusinga omumanya omugamba aleka amaalo ge yazannya Uganda aleme gazanyira Amerika wamalayo taata oli katunda ndi ku chai this is tea ndi ku kati kati kano ne pastor Mondo katonda weyagadde anti naye yali musumba kuyisaawo kike naawe olaba buli omu ayisaawo kike naye yafuuka musumba kuyisaawo kike musumba naye ayisaawo Susan pastor ye waddala pastor tomuyisaamu gaali Susan simuyisizaamu naye musumba kweri osobola kuŋŋamba nti nange nkulamusiza anywa caayi musumba agamba Bramu naye ekyamagita ndowooza waliwo story waliwo ayagala kupika ekintu waliwo da something kyebaagala kuyisaawo and which is okay kiriza tugane ekyokubiri njagala Bronia Nash wangi ogamba otya bulungi sina tabu nawe osobola okutunda amajigo ofune sente amaki nawe osobola okutunda amajigo ofune sente wangi ngazaala buzaazi sigatunda Bronia yo oli ludda wa di Masaka